bwavu mpologoma bwoterwaneko kulidde. Aleluya, aleluya, azukidde nga bwe yagamba. Program Agafa embuga. Nkulamusizaako ssebo n'ennyabo ali ku BBS Terefayina. Tubaweeza tusinzira wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka bwa Buganda, Bulange, Mengo. Musajja wa Kabaka biri mu Yematovu. Munnakalungu, Munnabuddu. Nzikalidde n'owekitiibwa Minisita w'Amawulire abagenyi ensonga z'olukiiko ne Cabinet era omwogezi wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka owekitiibwa Nuwa Kiyimba naye wali yakkalidde dda. Katufube mukadde kano ke tulina tubatuuseeko ago ge tunaaba tusobodde wiiki nga bw'etambudde naddala wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Kamusabe ababuuzeeko ate tubambage. Mbalamusiza nnyo bannaffe mwenna abatulaba ku BBS Terefayina nga munnange ono nange ndi Munnabuddu ssebo omula y'Ekisekka mu Luka gw'e Nakalembe ekyalo Kibaale era nange kanzeemu nti aleluya azuukidde nga bwe yagamba. Nina essanyu okusookera ddala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda era muzikirize naye nsooka okubayozaayoza mwenna okutuuka ku mazuukira aga Mukama waffe Yesu Kristo omwaka guno 2023. Mukama yeebale basobozesa okumalako ekisiibo ate era mu buufu obwo nno bwennyini Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'atuwa obubaka obw'amazuukira, obubaka bwa nnyinimu tubufuna mu bujjuvu era kansabe BBS Terefayina etuleetere obubaka bwa nnyinimu ate tweyongere tugende mu maaso. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ow'amazuukira ga Yesu Kristo 2023 tukulisa abantu baffe mwenna okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2023 okwebonereza n'okwegalira kwe mubaddemu mu kisiibo kubaviiremu obulamu obujja, essanyu n'emirembe. Tusaba omutima ogw'okutusabira, okwesabira n'okusabira eggwanga lyaffe gweyongere bulijjo. Okuzuukira kwa Yesu Kristo kutwegombesa okusonyiwawo bonna abasanyukira amaziga n'okunyola kw'abantu baffe, naddala abo abayayanira eddembe, obumu n'okusosolebwa okwengereza enjawulo. Tusabira n'ebyo bitusoomooza omuli ebikolwa eby'obunnanfuusi, emisolo emingi, obulyake, okutyoboola empisa n'ebyobuwangwa n'ebbula ly'emirimu mu bavubuka baffe. Tuleme kuggwamu maanyi nga tukolera eggwanga lyaffe newankubadde olumu wabeerawo okutendewalirwa. Tubaagaliza essanyu n'emirembe mu nnaku z'amazuukira. Tusaba abantu baffe abagenda okujaguliza Pasika mu byalo okukozesa ennaku zino okukubiriza n'okujjumbisa abantu baffe okwenyigira mu mirimu egireeta ensimbi, okuba n'emmere emala mu maka n'okuweerera abaana baffe. Mujjumbire nnyo okulambula b'eŋŋanda n'okwagazisa abaana ebika byabwe. Omukama abeere nammwe. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Tweyanziza nnyo, tweyanzege ayibeene. Katikkiro mu bubaka bwe yatadde ku mukutu ogwa Twitter yatukubiriza ffenna okwefumitiriza ku bubaka bwa nnyinimu n'okubuteeka mu nkola okulaba nga ebyo byonna Ssaabasajja Kabaka byatulambiseemu ate tufuba okulaba nga tubituukiriza tubiteeka mu nkola. Ekyo nsonga nkulu nnyo. Ate era mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'aweereza obubaka eri bannaffe ab'Ebunyoro. Ab'Ebunyoro bajjukidde emyaka 10 kasookedde nga Omukama Kaabaleega Mukama Katonda amujja mu bulamu bw'ensi eno. Era mbaka bwa Ssaabasajja Kabaka yasabye bannaffe ab'Ebunyoro okwongera okunyweza obumu n'enkolakana wakati wa Buganda ne Bunyoro nga bwe tumanyi Ssekabaka Mwanga ne Omukama Kaabaleega ku lw'ensi yaabwe baalemerako nnyo era ne balwana buteesagga okulaba nga bataasa ensi yaabwe abafuzi b'amatwale abaali beesomye okugitwala. Kale omutima ogwo naffe bwe tugutambuliramu ogwagala ensi yaffe, ogwagala Buganda yaffe, ogwongera okunyikiriza okukatiriza nti Buganda lwazi nteyina wedda, ne tubeera bawulize eri Ssaabasajja Kabaka ne tukola ebyo nnyinimu byatulagira okukola
okwagala n'obutayagala tujja kugenda mu maaso. Omumyuka wa Katikkiro asooka wekitiibwa Profesa Twak Kigongo Kawaase ye yakiikiridde Obwakabaka era ye yasomye obubaka buno. Katusabe BBS ate tuleetere emboozi eyo nate nga bwe yatambudde. Nga bajjukira emyaka 10 bukyanga Omukama Chwa ow'okubiri Kaabaleega afa. Omukama Chwa ow'okubiri Kaabaleega yalwanirira nnyo ensi ye Bunyoro ng'ali wamu ne Ssekabaka Mwanga nga balwana okulaba nti abafuzi b'amatwale tebatwala nsi zaabwe. Ssaabasajja Kabaka ajjeeyo obukulu bw'ensonga eyo n'alaga bulungi nnyo nti omukago ogwakolebwa mu kikolwa ekyo nga tulwanirira bakadde baffe abo balwanirira ensi zaabwe wakati wa Buganda ne Bunyoro gulina okunywezebwa mu kulaba nti tutwala abantu baffe aba Bunyoro n'aba Buganda ne Uganda yonna okutwalira wamu mu maaso. Tweyanziza nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka obubaka obwo. This why we must work for the political integration of Africa to further the efforts of ancestors who united the many clans of Africa to form the kingdoms and chiefdoms. Okungambire okumuhulire Kabaleega akarwanira obumu unit ya Bunyoro yonna nabaki obumu bwina kubaho mu bigendererwa by'ekyo tukuba tuli ebigendererwa byonna tukole omubumu tuleke kukora tulina ebigendererwa by'okubaganiza Bunyoro. He was for inclusive citizenship, and this is a must for citizens and leaders in Uganda. He self-sacrificed for his kingdom, and those in public service should sacrifice for the common and greater good of Uganda and Ugandans. Leaders should be public servants, not self-servants. Kibale is like a landlocked. Kibale take benefiting 1% ekuluga hamafuta. Ninsaba na ye gaitweho habokuba effects eza mafuta na itwe nkaba Kibale nisto affectinga. Ayogedde nti Kibale teteganyuddwa mu mafuta naye mu bubaka bwa Katikkiro olwaleero mu kusaba okwamazuukira e Rubaga ayogedde ku nsonga eya federo nti si Buganda yokka yeyettanira enfuga eya federo kubanga mu okunoonyereza okwakolebwa yali Ssaabalamuzi Odoki ebitundu byali 66 kubanga yali Odoki Professor nga bali ku musemateeka byali 66 kakati mu Buganda ndoza byali bisuka mu 95 kakati kiba kitegeeza nti ebitundu nga bino kati nga Kibale balina amafuta bwe tuba n'enfuga eya federo bandi badde nabo baganyulwa kakati amabaati kubanga obubaka bw'amabaati era mu bwetoolodde nnyo naye era mu babaati gano osanga Abakalamujja kituufu nga amabaati sige beetaaga ennyo wakati mu kiseera kino twogera bafa n'enjala bagenda kutandika okutondeka olw'enjala ate bbe ennyumba bazimba nnyimpi ndowooza olwa ebbugumu eriri eyo nabiki nga bandyetaaza ekirala naye bwe babeera n'enfuga eya federo bo bagamba bulungi nnyo nti kino n'ekino bye twetaaga ate n'okulondoola nti ebintu ebyatuweebwa byatuuka era byakola ki nale kugamba ab'Ekibala abo ensonga bagijjeeyo tugende ku mazaalibwa ga Kabaka abalangira ab'Essanje nabo bakiika embuga basinkana Katikkiro mu nsinkana ey'enjawulo era Katikkiro nakkaatiriza nnyo amasiga asatu okutambulira Obwakabaka era mu ngeri y'emu Katikkiro n'akubiriza n'Obuganda okusabira Ssaabasajja Kabaka nga bulijjo bwe tuba tugenda ku mikolo emikulu mu mikolo ogw'amazaalibwa ga Kabaka mukolo ogw'amatikkira wabeerawo okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okusabira Obuganda era Katikkiro ensonga ezo yazirambulula era zitambulidde ddala bulungi nnyo olwaleero masinzizo ag'enjawulo okuviira ddala ku lunaku olwokutaano banaabewa mwe Bukomansimbi nawulira nga baswahaba bakulembeza okumusabira n'okusabira Obuganda ate n'eggulo bannaffe aba 7th day ate n'olwaleero
abantu bakatonda bonna mu kereziya n'ekkanisa ez'enjawulo naye katulabe obubaka bwa Katikkiro ng'awa obubaka Katikkiro ate nga ku ludda lw'abasiraamu amazaalibwa gano gatuukidde mu mwezi omutukuvu ogwa Ramanzaani. Awo nno nsaba mu kusoma Juma olwokutaano olwa Ssabbiiti eno nga 7 Apuli wabeewo dduwa ez'enjawulo ezeebaza Katonda olw'obulamu bwa Cuucu. Ate Juma ya Ssabbiiti eno olwokutaano lutukuvu. Nsaba ku lw'omukaaga nga 8 Apuli wabeeyo essaala ez'enjawulo nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa Kabaka mu kkanisa z'aba 7CD wonna mu Buganda. Ate ku Sande nga 9 Apuli olunaku lwa Pasika nsaba mu kereziya ne mu kkanisa zonna mu Buganda mubeeremu essaala ey'enjawulo eyeebaza Katonda ate n'okusabira kitaffe. Naye ndowooza kaakati mmwe abava essanje mwamaze edduggula obujoozi obw'emisinde gya Kabaka 16. Kabaka agenda kuwuubira abaddusi. Njagala nnyo mu baddusi ndabemu abalangira n'abambejja b'essanje nga beetabyemu. Wow. Tweyanza nnyo Katikkiro wa Buganda. Ate mu kkubo eririmu ekitiibwa Katikkiro yakwasiddwa ennyumba. Katikkiro yakwasiddwa ennyumba 3 Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba asiimye gabeera amakula. Bannaffe aba kampuni eno eya Gunji Abachina abazimba ennyumba ez'ekigo so nga kati bazimba ennyumba ez'ekigo tuyinza okugamba nti ze zaababali waddeko ate Ssaabasajja Kabaka yasiima nti naye bazimbe n'ennyumba ez'abantu be betutwalanga bamufuna mpola esentema era ennyumba ezo nazo omulimu gugenda mu maaso. Kale amayumba 3 bagakwasiza Katikkiro nga nnyinimu bw'anaaba asiimye gakubeera amakula era nga Katikkiro yeebazizza nnyo bannaffe abagunji bano n'abayongera bakakasa nti ng'Obwakabaka tujja kwongera okukolagana nabo okwongera okukulaakulanya ebitundu bya Buganda ebyenjawulo nga omulimu kati okugenda mu maaso essentema ate ogw'ekigo n'ebitundu ebirala. Naye BBS Terefayina yabaddeyo ketuwe enteekateeka eyo nga bwe yatambudde. Obwakabaka bwa Buganda bwetegefu okukolagana n'abantu abalala bangi, naye twagala okukolagana n'abantu nga bamanyi kye baliko nga bazze kukola. Tetwagala mikago yakubwa bifaananyi, twagala emikago egireeta enkulaakulana ng'erabibwako. Ekiri wano kyeyogerera, buli omu amayumba agalaba. Awo nno bano bannaffe baagala Obwakabaka bubongera ettaka, ensonga nja gitegeeza Ssaabasajja Kabaka. Tulina ettaka erimu lye tulinawo lye twabalaze, naye tujja tunamala okwogera ne Ssaabasajja Kabaka tujja kubabuulira. Naye nze ndowooza bw'okolagana n'omuntu nga kyaliko akimanyi ng'era kyagala n'omunyweza. Mu nnono zaffe Ssaabasajja Kabaka aweebwa amakula ffenna nga bwe tukimanyi. Omukago gwe tulina n'abagwogi gwa busizi bwa nsimbi, kubanga twabawa ettaka bo ne bazimba amayumba ne tutegeeragana engeri gye tugabana. Naye mu nnono zaffe Kabaka aweebwa amakula, era bano bannaffe bakitegeera. Era gano makula ga Ssaabasajja Kabaka agankwasiddwa geŋŋenda okumwanjulira, era tuli basanyufu nnyo. Tuli basanyufu okukolagana n'Abagwoji Corporation kubanga be bannamukago abakoleganika nabo. Twasiga ensimbi era ebibala birabika. Ffenna tulaba wano ekiri wano ekigo, ffenna tulaba ekiri essentema. Buganda Kingdom and our collaboration with the Chigo project is our best project so far. And we are believing we will be able to achieve more in the past decades and more 8 years with our collaborations with the Kingdom and everybody. Thank you for all of your support.
abachina nabo bamanyi ennono y'okuleeta amakula kati abantu bakabaka nebazanya abantu bakabaka bonna abaleeta amakula kutuukiriza ennono eyo yokuba ntuleeta amakola eri nyinemu. Ekitiibwa tugende mu mwoleso CBS pewosa Katikkiro ku lunaku olwokuna yaggulawo mu butongole omwoleso gwa CBS pewosa ne mu kiseera kino omwoleso gukyagenda mu maaso era Katikkiro mu bubaka bwe yakubiriza nnyo abantu ba Bannayuganda obutakanda bannabyabufuzi ensimbi manyi okubasabiriza okwo kwe kwabasudde mu bizibu amabaati ageeri ag'abakalamoja ate ne bagakyusa ne bagazaawa nti era Katikkiro n'agamba nti okwekulaakulanya Omuganda agamba mazzi masabe tegamala nnyonta naye bw'ogenda mu mwoleso guno olabira oyongera okufuna essuubi oba n'okukakasa nti ddala Buganda tuli mu buufu obw'okuzza Buganda ku ntikko kubanga abantu ba Kabaka bakola ebintu bingi nnyo buyiiya bw'amaanyi nnyo ate omwoleso guno ku mulundi guno gutambulidde nnyo ku bwegasi waliwo tractor bagitunda obukadde 7 tractor eri okulima eka yeetaaga emitwalo 2 bwegiti yeetaaga n'ekitundu za diesel n'ekulimira eka namba ate bagifunza nti kakati okoola emmwanyi neyitira bulungi nnyo mulayinize emmwanyi naye ebyo byonna osobola bimanya nti ng'ogenze mu mwoleso waliyo ensigo ez'embala waliyo okugamba obuyiiya bonna n'endagamuntu kakati ate n'ebitongole bya gavumenti tutambudde nabyo era enasinze okulaba abantu yabadde ku ndagamuntu kunina abantu babadde wali abantu okufuna nini manya kufuna kikyebyo okwewandiisa bannazisuula bannakola ki byonna n'abaana b'amasomero mwoleso gukyagenda mu maaso paka kuggalawo ku lunaku olwokubiri naye nga CBS ekoledde ddala omulimu gw'amaanyi okulaba nga abantu ba Kabaka beerwanako mu byenfuna ate n'okufuna akatale Omuganda agamba nti atunda ayolesa yamazaawo naye BBS yabaddeyo nga Katikkiro alambula omwoleso ketuwa ate ku nteekateeka eyo nga bwe yatambudde. Okugaggawala kiva mu kufuna ne bwe kiba kitono naye nga kya lutentezi ne bw'obanga ofuna kitono naye ng'okifuna buli lunaku omala n'ogaggawala ate bw'otereka osobola okukola emirimu egikubeezaawo. Waliwo enkola ennaku zino abantu balowooza bannabyabufuzi bagenda obbawonya obwavu. Teri munnabyabufuzi n'omu ayinza kukuwonya bwavu talina na ssente z'ayinza kukuwa n'owona bwavu. Bajjajjaffe kye baava bagamba nti mazzi masabe tegamala nnyonta era ne bagamba keweerimidde kakira mbegeraako nti oli awo toyina mmere. Era omwoleso guno guyambye abantu okwolesa ebintu bye batunda akatale ne kabimanya era guno mukisa munene gwe mukoze aba CBS. Waliwo ebintu nange bye mbadde simanyi. Ndabye tractor wali bagitoba ku bota abagikola babayita car and general egula obukadde 7 naye ekozesa lita 4 n'ekitundu buli yiika bw'eba erima. Abantu bangi nnyo abasobola tractor eyo tugambe nga beegasse mu nkola eya pewosa. Twagala kugumya abantu b'Abeene ne Bannayuganda bonna nti tebeekubagiza. Mukama waffe engeri gyalengerera ewala yabateerawo enteekateeka zino omuli ne basobola okujja amagezi ag'enjawulo ne basobola okuddayo eka ne batetenkanya obulamu ne batetenkanya ebyenfuna. Omwoleso guno lyerimu ku makubo agayamba ennyo abantu okufuna ebirowoozo ebitwala mu maaso nga bayita ate n'okussa mu nkola ebyo bye balabye anti okutambula kulaba okudda kukola. Weewaawo kugamba omwoleso bwe gutyo abantu ba Kabaka tulina okuteeka mu nkola obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bbiri bwe yali ku Matikkiro enkumba nakkaatiriza ensonga y'obwegassi. Tuddeyo twegattire mu bibiina kati tractor yiyo nga Katikkiro bw'atugambye obukadde 7
kakati ewaffe Kibaale Peosa tulinayo ebibiina bibiri nitugamba nti affe n'omwaka guno amanyi tugateeke ku tractor ng'ejja yiyo eke girimira mitwale bine bwe tugamba nti eke girimire mukaaga ena gigende kusasula tractor omwaka kugenda okugwako nga tractor mugikubye wali ng'ate ewangaala emyaka aga asatu kakati asatu wegali gwerako nga sente zebakoleddeko nga temuli bagaga bavundu nga mwibaga okitiibwa nga tunatera okufundikira obwakabaka bwatongoza ekitabo ekyokwabya ennyimbe obwakabaka bwatongoza enambika entongole eyokwabya ennyimbe naye katono nnyo kanzireyo ku nsonga y'omwoleso era waliwo omwoleso ogw'obulimi n'obwegassi ogutegekeddwa ku mbuga ey'essaza ery'ekyaggwe muggulwe mukono era Katikkiro ku lunaku olwokubiri agenda kuguggulawo mu butongole guno gwo guli ku bulimi nabwegassi n'olwekyo bannakyaggwe fenna tukuŋŋaanire ku mbuga ku lunaku olwokubiri mu mwoleso ogwo ate n'okufuna obubaka bwa Katikkiro. Obwakabaka wabaddewo okutankana kungi nnyo mu nsonga y'okwabya ennyimbe era ng'abamu ennaku zino ddala abamu beerimbika abamu mu ddiini abalala nga baleeta ensongasonga ez'enjawulo batuuka n'okusikiza omukazi n'asikiza omusajja ate nga omwana ow'obuwala asobola okusikira ebyobugagga bya kitaawe tewali buzibu naye okusika okw'omusaayi kuba kulina kgenda wa mwana mulenzi ayinza okuba gwazaala oba owa muganda we oba bwetyo kakati ennambika eyo yonna n'engeri olumbe gye lutambuzibwamu waliwo ababadde bagira nti oluva emagombe olumbe nga batulaga omusika tetulina budde era